Essula ey'e15. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, Mukama yantuma okukufukako amafuta okuba kabaka w'abantu be Isirayiri. Kale nno kaakano wulira eddoboozi ly'ebigambo bya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti, nekkaanya ebyo Amaleki bye yakola Isirayiri bwe yeesimbawo okumuziyiza mu kkubo bwe yalinnya okuva mu Misiri. Kaakano genda okube Amaleki ozikiririze ddala byonna bye balina, so tobasaasira. Naye batte abasajja n'abakazi, omwana omuwere n'ayonka, ente n'endiga, eŋŋamira n'endogoyi. Awo Sawulo n'ayita abantu n'ababalira e Terayimu, abasajja abatambula n'ebigere obusiriivu 200 n'abasajja ba Yuda 100. Sawulo n'atuuka ku kibuga kya Amaleki n'ateegera mu kiwonvu. Sawulo n'agamba Abakeeni nti, mugende muveewo muserengete okuva mu Amaleki, nneme okubazikiriza awamu nabo, kubanga mwakola ebyekisa abaana ba Isirayiri bonna bwe bava mu Misiri. Awo Abakeeni ne bava mu Bamaleki. Sawulo n'akuba Abamaleki okuva e Kavira ng'ogenda e Ssuuli ekyolekera Misiri, n'awamba Agagi kabaka w'Abamaleki, n'azikiririza ddala abantu bonna n'obwogi bw'ekitala. Naye Sawulo n'abantu ne basonyiwa Agagi n'endiga ezaasinga obulungi n'ente n'ebyassava n'abaana b'endiga n'ebirungi byonna ne bagaana okubizikiririza ddala. Naye ebibi byonna era ebitali bya muwendo ebyo ne babizikiririza ddala. Awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijjira Samwiri ng'ayogera nti, nejjusizza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka, kubanga azzeeyo ennyuma obutangoberera so takoze biragiro byange. Awo Samwiri n'asunguwala n'akaabira Mukama okukeesa obudde. Awo Samwiri n'agolokoka mu makya okusinkana ne Sawulo enkya, ne bamubuulira Samwiri nti Sawulo yatuuka ku Kalumeeri, era laba ne yeesimbira ekijjukizo, n'akyuka n'ayitamu n'aserengeta e Girugaali. Awo Samwiri n'ajja eri Sawulo. Sawulo n'amugamba nti, oweebwe Mukama omukisa, nkoze ekiragiro kya Mukama. Awo Samwiri n'ayogera nti, okuba ejjagala kuno okw'endiga nno okuli mu matu gange makulu ki, n'okuŋŋooŋŋa kw'ente kwe mpulira? Sawulo n'ayogera nti, baaziggye ku Bamaleki ne bazireeta, kubanga abantu baasonyiye endiga n'ente ezaasinga obulungi okuwaayo ssaddaaka eri Mukama Katonda wo, n'ebirala tubizikiririzza ddala. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, sooka oleke, nange n'akubuulira Mukama by'aŋŋambye ekiro kino. N'amugamba nti, yogera. Samwiri n'ayogera nti, newaakubadde nga wali mutono mu maaso go ggwe, tewafuuka mutwe gwa bika bya Isirayiri. Mukama n'akufukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Mukama n'akutuma olugendo, n'ayogera nti, genda ozikiririze ddala abalina ebibi abo Abamaleki, olwane nabo okutuusa lwe balimalibwawo. Kale kiki nno ekyakulobera okugondera eddoboozi lya Mukama, naye n'ogwa ku munyago n'okola ebyali ebibi mu maaso ga Mukama? Sawulo n'agamba Samwiri nti, okugondera ŋŋondedde eddoboozi lya Mukama, ne ŋŋenda olugendo Mukama lwe yantuma, ne ndeeta Agagi kabaka wa Amaleki, ne nzikiririza ddala Abamaleki. Naye abantu ne batola ku munyago endiga n'ente ebyasingamu ebyo ebyawongebwa okuweerayo eri Mukama Katonda wo e Girugaali. Samwiri n'ayogera nti, Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka okwenkana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama? Laba, okugonda kusinga ssaddaaka obulungi, n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume. Kubanga okujeema kulinga ng'ekibi eky'obufumu, n'obukakanyavu bulinga ng'okusinza ebifaananyi ne batteraafi. Kubanga ogaanye ekigambo kya Mukama, naye akugaanye okuba kabaka. Awo Sawulo n'agamba Samwiri nti, nayonoona kubanga nasubya ekiragiro kya Mukama n'ebigambo byo, kubanga natya abantu ne ŋŋondera eddoboozi lyabwe. Kale nno kaakano nkwegayiridde, sonyiwa ekibi kyange, okyukire wamu nange nsinze Mukama. Samwiri n'agamba Sawulo nti, siddeyo naawe, kubanga ogaanye ekigambo kya Mukama, ne Mukama akugaanye okuba kabaka wa Isirayiri. Awo Samwiri bwe yakyuka okugenda, n'akwata ekirenge ky'ekyambalo kye ne kiyulika.
Awo Samwiri n'amugamba nti, Mukama akuyuzizzaako obwakabaka bwa Isirayiri leero, n'abuwa muliraanwa wo akusinga obulungi. Era maanyi ga Isirayiri talirimba so talyejjusa, kubanga si muntu yejjuse. N'alyoka ayogera nti, nayonoona, naye nzisaamu ekitiibwa kaakano nkwegayiridde mu maaso g'abakadde b'abantu bange ne mu maaso ga Isirayiri, okyukire wamu nange nate nsinze Mukama Katonda wo. Awo Samwiri n'akyuka nate okugoberera Sawulo. Sawulo n'asinza Mukama. Awo Samwiri n'alyoka ayogera nti, mundeetere wano Agagi kabaka w'Abamaleki. Agagi n'ajja gy'ali ng'akumba. Agagi n'ayogera nti, mazima obubalagaze bw'okufa buyise. Samwiri n'ayogera nti, ng'ekitala kyo bwe kyafuulanga abakazi obutaba na baana, bw'atyo nnyoko bw'ali batalina baana mu bakazi. Awo Samwiri n'atemeratemera Agagi mu maaso ga Mukama e Girugaali. Awo Samwiri n'alyoka agenda e Laama. Sawulo n'ayambuka mu nnyumba ye e Gibea ekya Sawulo. Samwiri n'atajja nate okulaba Sawulo okutuusa ku lunaku kwe yafiira. Kubanga Samwiri yanakuwalira Sawulo, Mukama ne yejjusa kubanga yafuula Sawulo kabaka wa Isirayiri.